Nedini ofuna kimukuba Kyagulanyi. Nze sina kyenjagaza Kyagulanyi. Lwaki yogera hate speeches? And he's a good friend of mine, let me tell you this. Gye buvuddeko katono omukulu Diini Lubowa Ssaava yalangirira okuba NUP paka ku ttaka era n'atandika okubeera ng'agijjamu emitwe mukulu ng'agirumbagana ng'era ategeeza nti bano bakolera mwami Museveni era ekibiina kino kya mwami Museveni. Yategeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu akolera mwami Museveni n'agamba Joel Ssennyonyi mulyake mu biseera we yabeereranga ssentebe wa Kosase yaculumpanya ensimbi eziri mu kawumbi n'amala n'atugamba akawumbi kamu mu obukadde 4 n'amala n'atugamba akawumbi kamu mu obukadde 7. Mu ngeri emu Diini Lubowa Ssaava azze ayogera ebigambo eby'obulimba naye ng'ate alaga nti mazima gennyini nga bw'ali nti omukutu gwe ye TV10 gano mazima. Oyinza okugakyusa n'ogamba nti TV10 buno bulimba. Ogenda kubeera ng'otegera lwaki nkugamba nti bulimba. Gye buvuddeko Joel Ssennyonyi yamutwala mu kkooti n'amuwaabira. Omukulu ono n'avaayo n'agamba nti tatidde era teri kye mumugamba. Wabula olunaku olwaleero nzize n'amawulire okutegeeza nti Diini Lubowa Ssaava yeegaanye ebigambo byonna bye yayogera. Diini Lubowa Ssaava yavuddeyo n'agamba mbwe ebyo bye muwulira byonna yali ayogera ndowooza ze, yali tayogera mazima. Ndowooza otegedde we nkugambidde nti TV10 nga bw'akyogera kati buno bulimba. Oba okitegedde? Njagala tugende mu bigambo bino obiwulirize bulungi nnyo muganda wange. Wabula nzikiriza tusooke wa muganda waffe Sami the Mighty Family. Sami yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 23 waliyo okwekalakaasa okuwabuli bw'enguzi. Sami we yakwatibwa abadde taddangamu kulabikako wiiki nnamba. Mu mateeka omuntu olina okubeera emabega w'emitayimbwa ng'essaawa 48 tezinnaggwako bakuleete mu kkooti. Wabula okusinziira ku SG David Lewis Rubongoya alina obubaka bwe yajja eri omukulu Sami bwe basobodde okubeera nga bamulabako. Katusooke oba oliawo tubuwulirize. Uganda Road Court, muganda waffe Sami bamulese mu kkooti nga teri ategedde, ne bamukukusa ne bamuyingiza ne bamusalira ne bamukyajinga omusango naye gwatategedde naye bano abasirikale bagamba kirabika common nuisance gwe bamutaddeko ne bamusindika mpaka nga na 19. Ekimenya amateeka, ekimenya eddembe ly'obuntu, ekikyamu ennyo okubanga kati omuntu bw'oba nga omulesi first of all notamu access to his lawyer kiba kikyamu nnyo kubanga lawyer we yalibaddewo oba oliawo n'afuna chance yokuapplyingira bail n'ebirala bwe bityo. So ate n'emisango owulira gye bamuteekako gyakujingirira teri musango oguliawo kati ogamba nti simanyi yasumbuwa eddembe ly'abantu ng'agezaako okwekalakaasa. Ekyo kikyamu nnyo kivumirira ate n'ekusingira ddala amaze ebbanga lino lyonna mu poliisi. Amateeka gaffe gagamba nti oli olina omutwala mu kkooti mu ssaawa 48 kati ye amaze almost week namba 1 actually tebamukwata Monday kati wiiki yonna agimaze poliisi n'atugamba bamutulugunyiza bamutuusizaako obulabe n'ebirala byonna. So baba bamukwata ku Tuesday up to now you can imagine the number of days that spent is exactly 1 week Tuesday. So 7 days under illegal detention. So kikyamu nnyo tukivumirira naye mulabye ali strong ali solid. The other day ayogerako ne president we yatandise. Okay, kale oyo ye Secretary General amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya. Bw'atyo basobodde okulaba ku Sami the Mighty Family era ne batutegeeza nti ali strong, akyali mugumu, atawedde mu maanyi oba oliawo ng'abaamukwata bwe baali balowooza. Wabula wakati mu kubeera ng'ensi erwana ne corruption, wakati mu kubeera nga bannayuganda balwanagana n'ababbi oba abali b'enguzi, bannaddiini abandibadde oba oliawo nga nabo bagenda maaso n'okuvumirira obuli bw'enguzi kubanga byebimu ku bye batusomesa mu makyaki mu masinzizo ag'enjawulo. Bannaddiini nakuwadde olunaku olwajjo omuwala gwe baakwata oba oliawo nga akutte ekipande kyawanise erubaga cathedral nga awanise agamba nti Anita must resign oba oliawo enguzi esukkiridde. Bano baavaayo munnanga omuwala ne bakwata mukwate. Bannaddiini bo kye baatukoledde ekyomuwendo kwe kuvaayo ne batugamba nti muteese ne gavumenti
ebyokwekalakasa tebirina makulu ne beerabira nti zino gavumenti za Africa amazima gali nti ziwulira kwekalakasa. Bwe muteekalakasa teziwulira. Amasanyalaze we gavaako ewammwe ne musirika gamala n'ewiiki n'omwezi nga tebagazizzaako. Mumala genda ne mwekalakasiza ku umeme ne balyoka babazzaako. Amazzi bwe gabula mumala kwekalakasa. Kakati bannaddiini bo bye balaba eby'omuwendo oba oliawo bye bino. Njagala owulirize munnaddiini ono. Our Lord. Amen. President mukama wange nga maliriza okusaba onzikirize nkutegeeze ti waliwo bingi bye tulowooza nti birina kutuuka singa onzikiriza PS ne mbumu obukambu bwange ne bugende wuwo naye emotoka yange essobo yakaddiye tejja kumala ku 226 ng'ate omanyi tuyingira 226. Kakati awo wenkubuuliza ekibuuzo gwe munnayuganda ali eyo ampuliriza. Munnaddiini emmotoka gy'asaba ng'ajuliza 226 gye tumanyi nti 226 tugenda mu kalulu aka bonna. Munnaddiini kigendererwa ki era kiki kyali mu kkola oba bibalo ki? Emmotoka yegenda okuŋŋaanya obululu oba yegenda okubeera ng'ebutambuza? Katusooke tweyongereyo wabula nga bw'ogenda mu comment section onziremu bannaddiini oba oliawo nabo kati tukyetaaga okubeesiga. Mukama akw'omukisa n'abakulu bano bonna we bali naye PS bw'omutuwasebo nemuwa kagambo kano n'akatwala ojja kuba nkoze bulungi sebo President. Bannaddiini kati batya President batya General Museveni okusinga Mukama Katonda era ye kati gwe batwala ng'omuntu ow'enjawulo n'okusinga Mukama Katonda. Njagala kubeera ng'eyo nvaayo sobole okubeera nga tuwolekera oba oliawo ekyatuleese olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ogenda kuwulira ebintu bya mirundi ng'esatu. Mu byo ogenda kuwulira obulimba obwa ddiini Lubowa Ssaava nkukuŋŋaanyirizaayo obulimba oba oliawo obumala okutegeera gwa mugoberera nti ogoberera omuntu omukyamu oba ntegeerekese. Nkukuŋŋaanyirizaayo obulimba okutuuka etugenda otuuka ku story yaffe. Nkugambye ekiwandiiko Joel Ssennyonyi kye yaleese ekiraga nti ddiini Lubowa Ssaava yavuddeyo n'ategeeza nti bye yayogera temwali mazima, byonna byali ndowooza ze, temwali kituufu. Ogenda kubeera ng'obiwulira. Katutandike n'eddiini Lubowa Ssaava, katutandikire wano muganda wange oba oliawo tweyongereyo. Kino si kitebe kya Nuupu, kino ky'abantu basatu, ttaka ly'abantu basatu. Naye mmwe mulabika abantu bemwogererako temubamanyi. Oyo eddiini Lubowa Ssaava ategeeza nti n'ekitebe kya National Unity Platform we kitudde oba ebyo ebizimbe si bya Nuupu. Agamba ettaka ly'abantu basatu naye basatu taboogera, ayogera ly'abantu basatu naye tayogera, tavaayo tugamba nti lya gundi ne gundi ne gundi, wabula ye agamba kimu ly'abantu basatu. Ddiini Lubowa Ssaava y'omu yayongerayo n'atugamba ti Robert Kyagulanyi Ssentamu tayogerangako yadde ku kikwatagana ku ttaka. Ebyo byo tabimanyi era tabitegeera. Njagala tuwulirize wano. Mulyako Bobi yali akyogeddeko n'ensonga z'ettaka ezibbibwa ku bantu. Ebyo byonna biruma abantu tabimanyi tabirina. I'm telling you. Omusajja abadde kugeta ebbanga lyonna tamanyi kino. Tabimanyi. Agala kino ekigenda maaso mu bantu ba Uganda naddala abantu ba Buganda nti byonna ebikolobero babi bakoze, kaakati ekigenda maaso kwe kubasengula ku mataka gammwe n'okuziikula abafu bammwe. Kyenjagala okubuuza ddiini Lubowa Ssaava ebyo ye yabyogera oba ekyo kifaananyi kya Kyagulanyi oyo si Bobi Wine? Ddiini Lubowa Ssaava gwe ddiiri wagenda okuyimirira nga gwe munnamawulire oyogere ebintu nga tebyawula oba ebintu by'oyogera nga bigatta ku ggwanga ng'ogyeko okusaaba akasa, obulimba n'okubeera nga toli wa mazima n'akatono. Era bwe musirika bwe muti mu myaka emirala 10 mwe abantu ba Buganda mwe mbabuulira mugenda kutuuka nga mmwe mwekka mu Uganda muno mmwe mutalina wantu we muyita wammwe. Mbyogera wano naye mugenda kirabako. Basooka kubba amataka g'abantu g'omu bibuga, mwabali mu byalo ne mulowooza nti muteredde, kati bali buli wamu.
kino njagala kigenda eri abakulembeze bonna, abakulembeze ab'ennono, abakulembeze ab'amadiini n'abakulembeze ab'engeri yonna. Musirise nga batulugunya abantu bammwe, abaana bammwe ne babakulamu enjala, kati bali mu kusengula abantu bammwe. Ekiddako nammwe kennyini bagenda basengula. Oye Robert Kyagulanyi Ssentamu Diini Lubowa gwatugamba nti tayogera ku bya ttaka, tabimanyi era tabitegeera, y'ensonga lwaki tabyogerako. Bw'atyo ye bw'atugamba. Wabula ebyo byonna nga bigenda mu maaso, munnayuganda munnanga mpuliriza, njagala tweyongereyo ku nsonga za Diini Lubowa Ssaava n'obulimba oba oliawo bwazze agatta bannayuganda. Ne kano nako njagala tukategeere. Bwe yatutegeeza nti nno mulowooza ebyokuba Nuupu nabivaako, sibivangako. N'atugamba bino wammanga. Abambuuza oba NUP nagivuddeko gisuula, kati kambabuulire kuba ne bino mbadde saagala bibagamba, but let me tell you this. Ng'ennaku z'omwezi lumu June, mark the dates, 1st of June, ennaku z'omwezi lumu June 2024, bw'oba omanyi ova Masaka, bw'oba omanyi ova Buddu oba mu Greater Masaka, kakasa nti 31 Meizi kusangayo. Olwo lunaku okuva nga 29 3 mugende musule ewammwe, kubanga ekigenda okuddako eri NUP temugenda kyagala. Ekisinga okunnyumira ku Diini ayogera nga akakasa. Oyinza okulowooza yabadde mu miitingi eteesa ku kyayogerako. Oyinza okulowooza bamuwadde ku bukakafu era buli naawe atudde nabwo ali mu kwogera nga abulabako. Ababaka abasoba 100 they are going to declare themselves out of NUP. Ekyo kye nali mbategeeza oba mwali temukitegeera. Ababaka abasoba 50 bagenda kwegaana ekibiina kyammwe, bwe mba mwali ekyo temukimanyi. Oyo ye Diini Lubowa Ssaava. Ababaka bayogerako batuuka n'okutuuka ng'ewa Mathias Mpuuga gye yali ategese Thanksgiving ye nga tawezayo n'ababaka bawera 7, actually bawera 5 aba NUP n'abataano tebaawera, naye ono omukulu atudde ali mu kukakasa. Ekyo kitegeeza bw'oba badde olina ababaka 57, 5 ne bakuvaako ne bagenda, oba osigazza bameka? Ebintu ebimu temusobola kubirizoninga mwe basajja mmwe, obwongo bwammwe butono, munansonyiwa obagamba bwentyo. Naye mazima ge njagala mbabuli. Okitegedde alaba nga obwongo bwaffe bwe butono, naye okusinziira ku kiwandiiko ekivuddeyo simanyi kuffe naye ani alina obwongo obutono, simanyi ani alina obwongo obutono. Oba munyiigeze tebinkwatako, kuba nsinze nabagaana okulowooleza ewala. Bwe munaaluuzinga abo ababaka. Aha, wuuyo omusajja alowooleza wala, naye gy'alowooleza ewala anonayo bulimba. Omutunuulya nno ng'amaaso gamukaze bw'ati mu bigalubindi, n'ogamba oba ategeera nnyo, naye ng'amazima gali nti bw'ogenda mu kutegeera oyinza omuratingira ku 0%, ye 0, mu negative 0. Katugende wano we yatugambira ku bigambo bya Fred Lumbuye ng'atutegeezanga bwakomeseddwawo mu ggwanga. Katusooke tubiwulire nabyo. Gavumenti esinga obungi ebisingawo ku ebyo tugenda kubanga tubyongera kubanga kasanti nabo kenyini bwe bamala okusinkana bagenda kufulumya ebifaananyi ebimugenda kulambirabako kabe kasinge n'okwongera otegeera ebisingawo ku ebyo. Lumbuye kyenyongedde okutegeera nti kuba bulijjo njagala kumanya entambula yali etya okutuuka omutuusa wano. Kitegeerekeseddwa nti bwe basimbula ku Turkish Airline mwe gye mwali musuubira era nga babagambye nti ayingira wano, Okello Oryem yali ayogera byali bituufu. Owulidde omusajja Okello Oryem ye minisita w'amawanga ag'ebweru w'ensonga z'eggwanga ebweru waalyo. Bwe yavaayo n'atutegeeza nti Lumbuye yatuuse dda mu ggwanga, omukulu ono yatutegeeza nti byayogera bituufu, yatutegeeza omukulu byayogera mazima. Yes, era twabikakasizza. Wulira emboozi Diini Sabula itayimba. Lumbuye yabodinga ennyonyi eyo, then ne bamuleeta ne bayingira bwe yalandingako e Rwanda ne bamuggyako wano ne bayingira nga bayingiridde wansi ne batuuka
abadde mu mikono gyabo ab'ebyokwerinda era bwamaze omukunya kajjojijoji w'ebibuuzo n'abagamba bimutamye era bibadde bimutamye byali byamutama dda. Kyemmanyi nti ebimu ku ebyo bagenda kuba babifulumya okwagala okonfaminga naye ng'obudde buno wetwogerera ali mu mikono gya Jerusalem Sale bali mu kutula ddiiro. Owulidde omusajja ayogera ng'oyinza olowooza byayogera abitegeera naye nga naye ali just mu kuteebereza oba okitegeera ayogera ng'oyinza olowooza byayogera abitegeera naye nga naye ali mu kuteebereza mu budde buno ali mu mikono gya Jerusalem Sale omugamba owaaye genda mpola obulimba nga bukkalidde ku maaso n'obugaalubindi katusooke tweyongereyo. Katusabe nga era bwe nabagamba juzi wano nti Lumbuye ogenda kulaba surprise nyingi ezigenda okuvaamu. Eitha bwe batamugulako misango bandibakolerayo tamale emirundi omulala senior. Okiwulidde naye oba mwe simanyi we mulaba ebyo bigambo bya musajja mukulu Diini Lubowa Ssaava. Kuba naye mumujjukira yali musajja wa mutawaana nnyo mu kuba gavumenti naye olunaku lwe yamiitinga Pulezidenti Museveni byonna tebyaddayo bandibakolerayo Andrew Mwendo omulala era nga gye tugenda okweyongera okukoma ensonga zino tujja balaga why we are called TMC. Owulidde omusajja bwe yeewaanye agambye gye bagenda okubeera nga beeyongera bagenda balaga ki kye bayita TMC omukutu gwabwe ogwo gwogera mazima era yagamba nti mu ddiiru eno gye bagenda okutula gavumenti egenda kukolayo tamala emirundi omulala. Mugenda kulaba omusajja nga asinkanye Mwami Museveni nga takyayogera ne gavumenti takyagyogerako kibi n'ekimu. Simanyi abali eyo bwe muwuliriza ku Lumbuye awaana gavumenti bwe muwuliriza ku Ticha Lumbuye mumuwulira ali ku sayidi ki omukulu bye yatugamba ng'era ne wano tebigatta gano mazima. Nani yasomye ddiiru eno okutuuka okusena Lumbuye kati mwe bannaffe abali eyo mu kusonda ssente n'abali mu kunyiiga n'okuyomba ndowooza kati essaawa twawula abalenzi ku basajja. Okutuma emirimu gy'abasajja abakulu n'ogituma abaana abato tekitera kuba kirungi naye situgenda kwogera bingi nnyo katusooke tulinde tumale okuwulira biki ebigenda okuva mu nsisinkano eno n'oluvannyuma ebisingawo ku ebyo. Omukulu yaleka atugambye temuddamu okutuma emirimu gy'abantu abakulu mugituma obulenzi obuto era ng'atugamba nti agenda tubuulira ani eyasoma ddiiru okukwata Lumbuye tamutubuuliranga okuva ku olwo tamutubuuliranga. Njagala kubeera nga nkwongerayo era gye buvuddeko omukulu ono yalabiseeko ku kitebe kya NUP juzi ng'ennaku z'omwezi zabadde ndowooza zabadde ennaku z'omwezi 22 ng'ali ku kitebe kya NUP ali awo alawuna nga bw'olaba mu katambi ako yabadde awo atunula bunzibiridde era mu bugaalubindi aggusa missoni z'abakama be. NUP baagimutuma agikube naye ekibiina kyakuba simanyi oba akitegeera bulungi. Bano nga bavubuka balalamu uyo amaga agamba obubizi buli luddawa bwe twabadde tuleese kale njagala kubeera nga nkwongerayo yavaayo ne yeewaana tekyali kimuleese kubeera ng'ateekawo obubizi bwe ate obuzibu bwe yakola kubeera nga akozesa abasiraamu mu nsonga z'okubeera nga akasuka obubizi ate ku kitebe kya banne ate ne yeewaana n'okwewaana. Okitegeera ne yeewaana n'okwewaana kankaddemu wano akatambi kano kabadde kaganyi kankabaddiremu wano sobole okuba nga tukategeera. Yakoze kyamaanyi nnyo okundikodinga saze nga mundabiro oyo omusajja simanye yeeyita Motive Kasagga mbu yakoze kyamaanyi nnyo okundikodinga saze nga muzimu kuba bonna baatidde nga bandaba ndi wali nazze nkakase ne kamera nabadde nayo ndabire eddala nti babaleetedde ekyemisana ky'embizzi baadde twagala kireeta ku makya naye tugenda okulaba Abdallah Kiwanukaze ne tubusuulawo abaana ne tubukuba ebifaananyi. Abo abaana abakoze omulimu ogwo Kasimu ne Jamada mwebale nnyo
ababuleese nabo babadde basiraamu. Ate ne yeewaana n'okuseka n'aseka. Omanyi waliwo abantu abakola ebintu n'onoonya obugezi bwe we buli ne bukubula. Oba okitegeera onoonya amagezi ge kale woogambira nti mugezi ne bukubula. Diini nina we nnyinza okugamba nti mugezi we ngenda okubannyonnyola naye ate obusiru businga obugezi. Kasimu Jamada Muzafaru mwebale okubanga mwakoze omulimu ogwo kubanga tukakasa awo tebasobola bubba kati titumanya ani yabujjewo okubutwala. Kampala mujjaji nyumirwe jabba nyumira. Okay, yoyo Diini Lubowa Ssaava bw'atyo bwe yagenda mu maaso n'okubeera nga yeewaana ku kikolwa kye yakola alaba nga kirungi ate nga tojja mugaana sabo buli muntu aba n'entegeera ye ate entegeera ye yeeba endowooza kwagamba endaba ye ey'ebintu n'entegeera yo kyekyobugagga kye. Ne Diini alya ku bigambo nga bwe tugenda otuuka mu maaso awo era twongere okubitegeera. Yagala kubeera nga nkwongerayo oba oliawo ewa Joel Ssenyonyi yagamba nti buli w'olwanyisa enguzi n'enguzi naye ekulwanyisa. You have heard Ssenyonyi saying other people have stolen money and so on, but even you, there are questions about you were given a bribe, which is total falsehoods. And that's why I have challenged them, because these who are speaking these things, they are being used by particular leaders whom we are targeting in the fight against corruption. Okitegedde agamba nti bano ababyogera era ababikola bano bakozesebwa abamu ku abo bannabyabufuzi betumanyi obulungi. So I've challenged them and said, if you're saying you have evidence of audios and so on, why don't you release them? Why don't you take me to court so that we fight corruption together, since we are all now involved in the fight against corruption? But they will not, they'll just keep using it for propaganda value. Diini Lubowa Ssaava yatugamba ayina obutambi. Yatugamba nti ayina obutambi audio ne video era ng'agamba agenda zireeta twazirinda wallahi tetulabangako yadde n'emu bweti era Diini tuyamba ozireete kozi omaze false as it is to try and derail me, to try and cut down my speed, but they will not succeed. I'll keep speaking out against corruption. I'll keep fighting against this corruption. I'll not keep quiet. There is no manner of propaganda that's going to work against me. It will not succeed. Okay, oye Joel Ssenyonyi agamba nti omuntu ne bw'anaayogera ebifaanana bitya ne bw'onajja n'okuba ekwegamba ekiboozi ekifaanana kitya oba oliawo toyina kyogenda kubeera ng'oŋŋamba enguzi ngenda kubeera nga njirwanyisa oba mwagala oba temwagala ngenda kubeera nga njirwanyisa. Njagala kutegeezaako nti Diini Lubowa Ssaava y'omu yavaayo n'atuteerawo ennyumba gye yagamba nti Joel Ssenyonyi gye yazimbye oba gye yaguze ku bukadde like ku kawumbi akamu obukadde 700 wabula ennyumba y'emu ate najja n'addamu n'agitulaga nti ye nnyumba y'emu gye yatulaga ku mukulu amanyiddwa nga Spire oba okitegedde ennyumba y'emu yagitulaga nti Joel Ssenyonyi gye yagula ku kawumbi akamu obukadde 700 ate era ennyumba y'emu najja n'addamu n'agitulaga ku Spire. Okitegedde bulungi kati ye Diini Lubowa Ssaava njagala kubeera nga nkwongerayo tumanyi bulungi nti naakola n'obubizi waliwo abamutuma okuba nga abuleeta naye katuulye ku ddoboozi lino. Ssaava njagala kusooka okwebaza emirimu gy'okola era omulimu gw'ongulaba ogukoledde ddala. Ensonga eyo ey'akawumbi ako $1,700,000 ekikoledde ddala nga bwe nabadde nsuubira. Omuvubuka oyo Ssenyonyi atufuukidde akayinja mu ngatto naye ekisinga okwewuunyisa be basajja abakulu ng'amaze mu byobufuzi emyaka 30 ali ku muvubuka eyavudde mu mawulire ali ku muvubuka ey'akasavi tannamalayo yadde ekisanja mu byobufuzi byonna ebyawamu tannaba kubimalamu yadde emyaka 6 gwe bali mu kulwana era bali mu kutuula eyo obufoofofo bagamba nti omuvubuka atufuukidde akayinja mu ngatto. Omulimu gukoledde ddala. Ngenda kutegeeza gundi abe nga akulaba nga bulijjo wabula awo ennimi yongerera mu ddala amaanyi.
wetunatuuka ku kye tulina okuba nga tulangirira mu maaso kaawo obaolyawo tunaabaku abatono betukyusizza. Nkimanyi tegugenda kuba mulimu wangu naye nkwebaza obukozi obukoledde ddala. Olina abalala bewaŋŋamba oku-engaginga abayinza okwegattako tusobole okuba ate nga tukyongeramu amaanyi. Ndowooza tukikoleko tubere nga tukyongeramu amaanyi naye nga webalibe. Okitegedde waliwo obaolyawo ne ttiimu endala gye baagala okwongera ku ddiini eyongere okubeera ng'evunza NUP, evunza Joel Ssennyonyi, kati eyo ttiimu namba abagifasiriteetinga nabo weebali era nga baliyo bagamba akaana katufuukidde akayinja mu ngatto. Oba okitegedde bulungi? So kaakati ye Joel Ssennyonyi ayongera maaso n'okubeera ng'agamba nti sigenda kusirika. Joel Ssennyonyi agamba nti nze kummwe abali awo tekuli yandeeta mu paalamenti era ekyandeeta wano kubeera nga mpeereza abantu. Kale nno sigenda kusirika olw'okuba munjogerako, sigenda kusirika. Oba okitegeera ebigambo bya Joel Ssennyonyi bye bino. So by insisting on these issues I'm doing my job and I will not stop. If anything I'll take it a notch higher. Because I think they want to frustrate me so that I keep quiet and they keep cutting their deals in the Parliamentary Commission. I'll not keep quiet because I'm not a member of the Commission at the wish of anybody. None of those people on the Commission invited me there. None of them. I'm sure if they were to cast a vote, all of them would vote and say, Ssennyonyi should cease being a member of the Commission. Kituufu nnyo. Singa baali bakulonda bulonzi nti basuule akalulu abasajja bandikusudde tebandikukkiriza ngera kye baakola Zaake nti Zaake baalabanga wamputtu tajja kukkiriza kulya nabo tebagamba ono katumuyiiye tumufulumye paalamenti. Kakati naawe nga bw'okyogedde nti singa kwali kulonda kalulu tebandikuwadde kalulu. But unfortunately they don't have those powers. So I am there and I am there to stay and I will demand for my space in that commission because I'm there on behalf of the people of Uganda. And these questions that I ask them on behalf of the people of Uganda. Singa abakulembeze bonna ekyo bakimanya nti nno si be beeteeka mu paalamenti eyo wabula gye bali kubanga bannayuganda baba batutta obudde bwabwe omusana ne gubookya ne babeerayo kwegamba ne balinda n'akalulu ako kabalibwe. Singa abakulembeze bonna ekyo bakimanya bandibadde batuwa ekitiibwa naye olw'okuba tebaagala kumanya batulaba kyamuli bwe tumala obbalonda tutaddeyo obudde bwaffe batukubye emiggo tiya gaasi tutudde mu musana enkuba etukubye tulinda akalulu n'olaba embuzi ng'eyimiridde mu paalamenti eri mu kusinika mannyo tetufa nako n'owulira obusungu nga bukutta. Twayongereyo mu bigambo bino. Golowooza okujoyininga NUP okubeera PR waayo, does it really give you audacity okuba nti ofuna sente zitegerekeka? Ekyokubiri eri musiyazi eno kirayi mutogitaddeeyo lwakubamba bino bya defamation weekwese mu bya busiyazi kubamba kuba enkya n'eggulo ekyo naawe okimanyi. Gwe walayi ngenda kubulunga mu bisooto eno wazanye n'ambizi ampeta lubowa ejjembe bitambula byogera gwe kamusisi kaliwa mwekuŋŋaanye mujje muleete ebipapula byammwe tugende mu kooti tuwambalagane bwompangula nga nkusasula. Yagamba bwe bamuwangula ng'asasula. Ekiwandiiko kye ŋŋenda okubawa twagala tulabe agenda basi naye abasajja embwa ezeeweddembe enkima eyimirira ku kkubo n'ekangabala n'ekuba n'ejjambo. Kaakati omusajja w'obugalubindi ono enkuwangula ngenda kugattako bino bibiri. Olina okulizayininga ku kyalo okwo oyinza okuba walumbye omuntu gw'otamanyi gwakulira okulya enguzi ne babaka banno bakuwangako obujulizi. Oyagala kwefuula mugezi mwana ng'ate oli musiru amagezi tolina. Okwogera ennyo oluzungu tekitegeeza nti nno otegeera. You're not intelligent enough. Tansooke nkumalirize wano nga tetunnayingira kooti kati ne bino bw'oba obyagala bigatteko. You're not intelligent enough. Nagamba wasomanga stories endeese ekitegeeza nti nze manyi gye nazijjanga bemba nazireetanga n'ozisoma ne kakati ngenda kukusomesa. Okitegedde awo abantu ensobi we bagikolera. Kati Ddiini Lubowa Ssaava mu mutima gw'ayinamu akasajja akamuduguda nti ono nakolanga naye ku NTV
ayitawo atya, ansinga atya, ayagala okulowoozesa abantu nti yamumanyi okusinga abantu abalala bonna, era kyagezaako tulaga nti nze nagendanga mu field ne nsaka amawulire, bwe nsaka ne ndeeta gwe n'osoma. Okitegedde? Kati ayinamu kali nti gwe toli wanjawulo, nakola naawe. Era ebizibu bye bimu abantu abataagala Bobi Wine bye balina, nti gwe tukulabye oli muyimbi, ffe tubadde bannabyabufuzi bakulu wano, gwe Bobi Wine tubadde nga naawe. Kakati eyo gy'oli era toli wanjawulo. Babebekulu bye bibasumbuwa obwongo, ebisumbuwa bebekulu bye bisumbuwa Dini Lubowa Saava, nti bebe yalowooza akyali mu levo za Bobi Wine era yeerabanga kilasi ya Bobi Wine. Kati Dini Lubowa Saava yeerabanga kilasi ya Joel Ssenyonyi. Ekyo kye kizibu ekigwa mu mitwe gy'abantu. Gwe weebuuze mbona mmwe mwagala kukulembera ggwanga. A man who fears criticism kasasiro obujwanga. Gwe tolina wogenda kumpangulira kisirani. Oli mubbi muyaye naawe. Ekyo tokimanyi. Oli mufere awedde emirimu. Kaliyayo gizimbidde ku blackmail. Kati gwe do you even have a moral authority of claiming mbubaku defaming as who? A thugger, a conman. Mwe munywa nnyo kyayi w'enjaayo oyo ate n'abatabula emitwe. Kati bwe muba mulimu bino musimanyi mukulabisa, nze tibandabisa. Tugende mu kooti paka kuggwa. Bw'ompangula nja kusasula, bwe nkuwangula onsasule. Gwe kakolereko ebyafaayo kisirani. Gwe agambye kamukolereko ebyafaayo, ne mu kiwandiiko kye tugenda okusoma ebyafaayo looza bikyage looza kyayinza okukola ebyafaayo. Wa tebakulimba akasajja kaatidde dda katerekaga ebyo bye mwawulira njogera. Nali njogera bwongo bwange, sirina yadde obukakafu yadde akatini kakolereko leero ebyafaayo. Okuva na leero kakati nkuwadde ennaku ezigenda okuba ennyangu. Difensi yange nja giteekamu. Nze baloya nina sijja gamba nti sirina. Kino nkolera kitongole kya TV10 gano mazima. Gano mazima yenyumiriza mu kubeera amazima, naye obulimba obujjudde waatudde oyinza n'okugamba nti oba oli awo. Kale ndowooza nga situnaba kubeera nga tugenda ewa Dokita Sam Kazibwe. Katusooke wano ku biki ebyavuddeyo. Yagenze n'ateekayo difensi ye omukulu Dini Lubowa Saava, then katugiyitemu osooke otegeere biki oba oli awo ebyavuddeyo, esayidi zeeyo nga yeewozaako musajja mukulu. Bye bino wammanga. Dini Lubowa Saava okusinziira ku bannamateeka be yavuddeyo n'atutegeeza nti n'atutegeeza nga obubaka buliwa wano, okusinziira ku Joel Ssenyonyi agamba bw'ati nti akulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti y'eggwanga Uganda munnakibiina kya National Unity Platform, Joel Ssenyonyi Basekezi avuddeyo n'ategeeza nti gye buvuddeko yatwala mu kkooti omuntu omu amanyiddwa nga Dini Lubowa Saava eyali asaasaanya amawulire ag'obulimba. Ssenyonyi agamba nti ekigendererwa kye yali ayagala ono aleete obujulizi. Okitegedde? Yali ayagala ono aleete obujulizi bwe yagamba nti abulina, omuli amaloboozi, obutambi obw'enjawulo obulaga nti ono yali enguzi. Okitegeera bulungi? Wabula kizuuliddwa nti ono alabika talina. Lubowa ng'ayita mu bannamateeka be aba M/S Alaka and Co-Advocate ataddeyo okwewozaako kwe n'ategeeza nti bye yayogera yali ndowooza ye so si mazima. Ontegedde bulungi? Bye yayogera yali ndowooza ye so si mazima. Owulira abasajja yajja ne yeepima ebikya bimwereeze, yenna awanisa amatu gamulinga ga lubindi bw'azisiimuula, naye nga ali ku bulimba, kubanga ye kennyini atugambye nti yali ndowooza yange so si mazima.
ebyo bigambo nno bya Dini Lubowa Ssaava. Okusinziira ku Joel Ssenyonyi yawandiise bw'ati: Not long ago I dragged to court a contained propagandist who is being used by those we know to make all manner of allegations against me. My attention was for him to induce the evidence which he said he had, including audios. Nagamba nti okusinziira ku section 7 nga wataddeyo okwewozaako kwe, section 7 yegamba nti nze nali siina bukakafu bye nali njogera nabyogera nga nze ndowooza yange so si mazima. Kakati ono yeefudde Munnakatemba. Munnakatemba yajja nagamba bye nayogedde byonna nze nabadde nzannya muzannyo. Kakati yono naye mu ngeri eno yeemu nga tumaze okutegeera nti awogganira bwereere, Dr. Sam Kazibwe atulaga bannamawulire wawe tulina okukoma oba oliawo okusigaza ekitiibwa n'okubeera nga omuntu akulabamu ensa. Kasooka tuwulye ku bigambo bya Dr. Sam Kazibwe nga tumaliriza programu y'olunaku olwaleero. Waliwo era abakomplaininga ku bannamawulire oba olina ensonga z'okonyeko nga ziyinza otukomyawo ku kintu kyekimu nti munnamawulire yandibadde yeeyisa atya okusigaza ensa. Waliwo embeera eya mumpe mukubire oli najja n'akuwa ensimbi okusobola okumukubira omuntu omulala naye nga kyokuba ekyamazima si kituufu. Okitegedde nga kyokuba amazima si kituufu. Kyekino kyagambye, nali njogera bwongo bwange so si mazima. Nali njogera bwongo bwange so si mazima. Omukulu ono kyabuuzizza. Okitegedde kimpe nkikubire. Okitegedde alwana entalo z'atamanyi z'atategeera wabula bamusasudde ensimbi ajje akuba omuntu. Ndowooza ekisinga obukulu bamawulire kuddayo ku nnono gye babasomesa amatendekero. Ebintu ebyaffe bitandikirwako byangu, tebiri complicated nga byabasawo. Yes. Tebiri complicated nga bya mukubi wa pulaani asoma kukuba pulaani. Basics ennyangu ze tuyita canons of journalism ku ngalo 5 oba obimazeeyo. Ndowooza nti kyekisinga obukulu eri munnamawulire okubikwata. Ebyo bw'obikwata omulimu guno ojja ggulwamu okumala ebbanga ddene ng'ate okyalimu ensa n'akanigguusa. Kituufu. Ekirala ow'amawulire alina okumanya nti waliwo enjawulo wakati wa munnamawulire ne activist. Yes. N'oganizayo eddembe ly'omuntu ne munnamawulire. Bantu babiri banjawulo. Kakati bw'oba oyagala kufuuka activist genda mu ekyo salidiiro tekirina mutawaana kitegeerekeke era bakukyaze ku terefayina nga bamanyi olwo tukyaziza kati yasala kati political activist takyali wa munnamawulire. Tekirina mutawaana gwonna. So naye kisinga obukulu kubeera objective kijja kuwangaliza mu mulimu guno ate ng'otambula ng'omutwe togukoteka. Ye Dr. Sam Kazibwe bw'atyo bw'agenze mu maaso n'okubeera ng'atugamba era atutegeeza ku nsonga efaananako ng'ebintu Dini Lubowa byakola oba okitegeera. Kakati ebintu ebibasumbuwa bye bino wano we tugenda. Joel Ssenyonyi n'akakiiko ka Kosase era ng'ensonga yava ku ki? Yava ku alipoota eya Uganda Airline bwe baakunya omukyala amanyiddwa nga Bamutuuraki. Ripooti eno Joel Ssenyonyi bw'ati bw'ategeeza. Yatugamba nti ripooti nagikwata ne ngireeta mu paalamenti y'eggwanga Uganda. Bwe ngireeta omukyala amanyiddwa nga Sipiika Anita Amongi ye kennyini n'agaana okubeera nga ripooti eno esomebwa. N'agaana ripooti eno okubeera nga esomebwa mu lujjudde mu paalamenti. Okusinziira ku Joel Ssenyonyi yateeka ng'ennaku z'omwezi 19 Julayi yawandiika bw'ati: yagamba nga nkyali ssentebe wa Kosase nga nkyanoonyereza ku mivuyo egyali mu Uganda Airline. Omukyala Anita Amongi yampandiikira ebbaluwa ng'agezaako okungayidinga era n'antegeeza that I should have closed the door proceedings and keep journalists out of the committee room. Agamba nti nno yampandiikira n'antegeeza nti bannamawulire nandibadde mbasibira ebweru. Okitegeera era n'agenda mu maaso n'okubeera nga wano Joel Ssenyonyi n'agamba namuddamu ne mugamba nti ekyo kyo sikkiriziganyiza nakyo. N'agenda mu maaso n'okubeera nga ye kennyini Sipiika Anita Amongi yeetaba mu kafubo
n'omukyala gwe baali bavunaana oba gwe baali banoonyerezaako. Joel Ssenyonyi agamba wano saategeera biki bye baayogerako, wabula kye njagala ffe tulabe ripooti yatuuka mu paalamenti oba Joel Ssenyonyi teyagituusa. Ekyo kye kikulu. Bwe yanoonyereza ripooti yatuuka mu paalamenti oba teyatuuka, ke kana katambi ke njagala tulabe. I have two reports, one of Uganda Airlines and Uganda National Roads Authority. Agamba nti nno nina reports bbiri, emu ya Uganda Airline and National Roads Authority, which are ready, so I beg to be guided on how I proceed, Madam Speaker. Agamba neetaaga okumanya butya bwe ngenda okweyongerayo oba oliawo oziba presentingira. I am guiding that you present the report of UNRA. Agamba nti ye omukyala Anita Amongi kuwala olunaku yategeeza nti ogenda kubeera nga oyogera ku ya UNRA, National Roads Authority, yokka gy'ogenda okubeera nga oyogerako. There was a problem in the airlines, is it airlines? Where there was a leakage that was brought, that we ruled upon. We ruled upon that leakage. There was a leakage of a report. A property of this parliament cannot leak out and you still continue. Omukyala ono yamugamba nti ripooti ya Uganda Airline togenda gipresentinga. Dwaki? Kubanga yali elinkinze. Era n'agamba nti no property ya parliament tesobola kulinkinga genda ku social media. Kitegeeza yamugaana okubeera nga oba oliawo agitebolinga oba avaayo agyogere ku fulo ya parliament. Kitegeeza ki? Wali Joel Ssenyonyi we yatugambidde emabega nti omukyala ono Anita Amongo yagenda maaso n'okubeera nga yenyiga mu kafubo n'oli omukyala gwe baali banoonyerezaako bamutuura ki? Waliwo possibility okubeera nga bano baleetera ripooti eno okulinkinga nga bamaze okukitegeera, singa erinkinga ejja kubeera tejja ku fulo ya parliament. Oba ntegeerekeka kye ŋŋamba? Kitegeeza bano baazannya omuzannyo gwabwe oba oliawo nga tebaagala omukyala ono bongere mu maaso na ripooti eno kubeera nga bagisoma ku parliament. Byebyo oba oliawo Joel Ssenyonyi byeyafeesinga. Naye kale katwongere okubeera nga tuwulira Joel Ssenyonyi nga bwe tuggalawo. Whatever we do is about the people and should be about the people. Joel Ssenyonyi agamba nti buli kimu kye tukola kyandibadde ku lw'abantu. Honorable Speaker, in the last about 3 weeks, the people of Uganda have been raising several questions about this people-centered parliament. Questions about how we use or even misuse the people's taxpayer money. Questions to do with accountability by this house. Questions to do with recruitment, etc., etc. And the people have been raising these issues on various fora. There has been deafening silence from this institution, Right Honorable Speaker, regarding the issues which are raised by the people. And like we are saying, we are a people-centered parliament. Okay, oye Joel Ssenyonyi saagala kubeera nga mwongerayo okujjako okubeebaza ti mwebale nnyo, mwebalire ddala abagenze maaso n'okubeera nga mutugoberera oba mungoberera. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bannayuganda okuva emitala w'amayanja, abawangalira mu kyondo kya Buwarabu, abawangalira mu ggwanga erya Canada, abawangalira Germany, Oman, abawangalira mu ggwanga erya Sweden. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abawangalira mu America, abawangalira e Bungereza, wane wake Uganda, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Wane South Africa, n'abali wano mwenna mbagattidde wamu, abali e Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudan, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bannayuganda nga muli wano waka mbaagala nnyo, mwebale kubeera nga mutugoberera. Era njagala kubeera nga ntumirako buli ssekinnoomu gy'osinziira okubeera nga otugoberera. Bambi weebale nnyo, weebalire ddala. Nja kubeera nga mbasomako ku mannya, ndi mu kuwandiika wansi lisiti yaabo abagenda mu maaso n'okubeera nga mugoberera omukutu guno. Nina kubeera nga mbatumirako okubalaga nti sibatwala just for granted, bannange nsiima bwongerwa. Era njagala bategeeza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutuwagidde, mutugoberedde ne musalawo omukutu guno oba oliawo
gwe muba muwuliriza akaseera konna ebbanga lyonna. Mukama Katonda abampere bye musinga okuba nga muwagala agala nnyo, sina kyakubagamba kinene kusukka ku ekyo. Pozi olwaleero pulezidenti atambuddeko n'endowooza bye tugenda kubeera nga tubireeta mu mawulire gaffe aganaabagaddako, tusobole okubeera nga tumanya abadde luddawa, abadde akola ki. Ssaabasajja Kabaka naye ayogedde bingi.